Onali wansi wano akulira Next Media Kini Kalisa. Kini Kalisa a complaining eri ba YouTuber, TikTok na social media channels ndara. Awoza ngu twajirwa. Soko mulirize ko katono tweyongereyo. We need to know that twajirwa. Do you know kujirwa? People invaded us. Everyone now is a media house. They have blogging TVs, doing blogging what? So there are many TV stations now. Village TV, Caro TV, What TV. They are broadcasters. They had started, we thought they are just doing rumor mongering, just. Muzei Kini Kalisa. We are not just rumor mongering. We are serious. Oyogede banji ni werabirayo. MIC TV 21 82 04 Kati Kini Kalisa tayawukana n'abantu abalala bagala babere mu business bokka batagala competition. Kati abantu we babarabiranga TV mu byaddala twali ku analog TV zali tizakusasulira nga bwolaba radio. Kutegera ekyo abantu ni bakyusa ne bagenda, government ya Uganda nekyusa negenda ku digital migration. Digital migration TV za kusasulira. Naye TV bwe zibeera za kusasulira, bwe nsasula TV oba Star Time oba Go TV oba DSTV oba Azam, those are digital sets ezimpa ekifaananyi kyenjagala. Naye bw'osasula n'obwoba togiraba, sente ziggwawo, omwezi gwe gugwako. Charging fee eza buli mwezi eza TV tizifaanana n'ez'amasanyalaze. Different eri bweti. Bwe nsasula tokeni yange mu UDC biki, bwe mba sigakozeseza gasigalawo. Bwe mba sina kyenkozeseza taara biki, fridge biki, gasigalawo. Ne bwe nsasula TV set ninsasula ninsubscribinga omwezi, ne bwe mba sigitaddeeko, ne bwe mba sigirabye, zo ziggwawo. Nga bw'olaba data, nga bw'olaba airtime. Oguze airtime dakiika z'omwezi oba data wa wiki oba ow'olunaku, n'obwoba otamukozeseza bamusala ngu olunaku luweddeyo. Naye weebuuze, how can a subscription be expired in subscribes and insasula for certain days? Kitegeeza bwe nteekako bwandibadde mu mbala ennaku 3 ezo,
TV gyensasudde data gwenguze afuuka ate expired oba minutes zenguze zifuuka bata expired. Obwo bwonna bubbi because kati mwe aba TV bakini kalisa focus yamwe yali kuki mu kukola sente, nimuva mu byokukola sente na kuwa abantu mirimo ku TV zamwe nimuda mu kutegeka ebivulu. Simwe bategeka bayimbi, nimutegeka Bebekulu, nimutegeka Kamiri, nimuda mu byomudigido n'ekirala. To complaining eri TikTok, YouTube, Instagram biki ng'omwagirwa babatwalako emirimu. Namwe mwennyini bwe mwarabanga turendinze ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube, ate mwamuyitanga bemuwe emirimu. Ate kati okaba ng'omwagirwa. Nedda kubanga mwe mwabitandika, mwe mwabireeta. Kiki kye wali osuubira ngu Abannayuganda TV zaakusasulira, naye ate mwe bananyini TV stations mwe mwandibadde mupiininga gavumenti neteekako negamba ngu omuntu bwa subscribinga sente ze mutwalo kujjako TV agitadde on kumala banga bweriti sente bwezigwa. How can no subscribing oba no sasulira TV never expired? Kati mukaba osuubira omuntu talina kyakufumba ewaka atasasulire TV ovudde ku ekyo. Mmwe bananyini TV stations mwe mwandibadde mucekinga Signet day and night. Bwe mulaba complain kuva mu baraba TV zammwe bagamba ngu free to air teyina network, free to air eri bweti. Nimwebuuza lwaki banansi abali ku free to air ate free to air sets obwo budikoda bwa free to air bwe bagula mu sente zaabwe lwaki busula network? Kyensuubira ba supervisor ba TV station zamwe mwe supervisinga oka oba mu supervisinga kusinzira content wamwe nga bwatambula ne network wamwe nga bwatambula. Muyine kyamanyi kye mwayambako mwe nga balina zi TV stations abantu kufuna kye balina kufuna olyoka ogambe ngu mwagirwa. Ned ekyo kikyali kituuza. Nga bw'olaba bank abantu nga bwe baziddukamu batya abantu bali tibakyasimba layini mu banks, nabo ne badduka ne bajja ne bakopa mobile money system ne baleeta machine. Manya center point, manya muba mobile banking. Ositegeera kati namwe mujja kuleeta ebimotoka mobile TVs ezo musanga okisimbye wange wano ndabireko amawulire. Kati namwe timuyina channel za TikTok, katamori timugateeka ku TikTok.
Temugateeka ku YouTube live, temugateeka ku Facebook live oba Twitter. Lwaki mwe mwennyini mwe mwekubira ekintu kyammwe? Lwaki temwasigala eri nimutagulawo TikTok accounts? Gwe NBS TV obeera otane TikTok account, kitegeeza nja kulinda ku TikTok oba ku YouTube. Mwekuba mipiira muka kabya kajanja. Toyagala competition nga abalala, beera mu competition. Okitegedde wa jameni? Checho Sevo